leero ebadde erina kubeera court ruling ebintu nga bimubala ebizibu bigenda naye problem gye tufunyeemu nti omulamuzi tali ready, omusango teguli ready, ruling teyawandiikiddwa, so bajja tuinforminga tukomewo kyekiriwo ekyo. Bagambye mukomawo bali? No, bajja tukubira amasimu then tujja communicating era kyekiriwo ekyo. Leero mwaze nga tumanyi nti kigenda kuba naffe era tubadde tusuubira nti ruling bajja gikola ebintu nga mbadde mulaba bijja bitambula, but then katulinde olulala, katuwulire ekinaava mu kkooti. Oba omulamuzi omusango gumususeeko gumugezeeko? Ate tumanya ati nze munaye ndi munnamateeka, nze ndi mukubi wa ndongo. Tokoye kutambula? Sikoye kola ki? Kutambuza. Ate munayo nakola otya obanga olinayo case nga law abiding citizen era oba olina okujja n'olaba wagwanira ki ebiri eno. Kati ki ekiddako? Katulinde tulabe. Tulabe ekiva eri nze era kyeŋŋamba abantu baffe abatwagala abalungi. Era kyemba nina communicatinga. Basiba abayisaamu maaso baganda bange we mutuuka engeri gye ndi nange ndi mu field yemu ate ne soogerako eri mmwe kitegeera. Ab'ekitiibwa mbalamusizza mwenna mwebale tugoberera ng'omanyi omusajja Omuganda ate omutendeka asooka kulamusa ate era yakuzibwa mu famire y'obuvunaanyizibwa ateeka kulamusa asooka kulamusa neyanziza nnyo. Mwebale nnyo kye mutukoledde bannamawulire okuva mu bitongole eby'enjawulo olw'ensonga nabasaba mu following case eno paka weeriggwa era mukola kyekimu ngaali temulina na ssente ze tubawadde. Mwebale nnyo omutima ogwo ate era mugukole n'awaki n'awalala. Naye tubadde tumaze tusenga ffenna tumanyi nti ekisembayo kiggwa leero ensi okumanya ekituufu kya leero, naye ruling ekyagaanye ejja kuba lunaku lulala. Kituufu tujja kifuna okuva ku bakanso baffe kwekyo ekigenda okuba. Nemzei, abaana bagamba nti like at first wali ku ludda lwabo bali bannende naye nti n'okyuka okyogerako kyekyo. Nzize mukimbuuza nga nkitangaaza nali ku ludda luli nali nvuddeyo ng'omuzadde lwaki abaana bakoze eki beeyawuddemu, naye oluvannyuma n'ensanga ekituufu nga bennyini ogenda mu DNA yasooka baakwatagana omutima ogwo nga bali bonna nga bali wamu, bamaama baabwe nga kuliko omukyala senga waabwe n'abalala naye bamaama baabwe bonna nga bali omuntu omu. Nalimu mu Uganda saali weeru oba saali wala nga wentera okutambula, nalimu bakolera ebintu ebyo naye nti saasobola kuyitibwa olw'ensonga ndowooza nga sijja kukkiriza bo kye bakola ki kye baagala. Nze kyemmanyi nti abaana bulijjo bakulira mu mpya ezitali zaabwe, naye ate bo bennyini bagenda ne beetwala ku DNA. Kati DNA ye yabaawula ne beesasaamu naye nga bonna tetwali tumanyi nti bonna baalujja. Kati bwe bagenda ku DNA olw'okwagala okutunda amaka ge kajjansi ndowooza basobole okumanya tugabanye tutya. Kati nze nange nenjija nyingira mu kintu naye oluvannyuma okuzuula ekituufu nti baakola ekintu kino nga bakkaanyiza nga n'omukyala gwe yazaalamu eyali ebusiya naye yajjanga mu meeting ezo zaatulangawo omukulu Mandeevu wali erubaga yali mukwano gwa Kafeero nnyo nfanfe ze baatuulanga nga tabakase several meetings era nga basayininga kuba ezo minutes obanga omuntu nga tebamukase nti jangu okole kino naye ng'atuula nti bannange we baatuula mu meeting zaabwe ndowooza ne bafuna idea egamba nti nga tuli bangi lwaki tetusooka DNA ne tukakasa omuntu agenda okugabana ku ssente zino ddala kituufu waawo. Kati DNA yabaawula lwaki nva sayidi eyi nenzera sayidi eno nagenda wenyini we baakolera ebintu ebyo ku ddwaliro lero ne bampa obukakafu era ne baŋŋamba ssebo watuwaabira fe ebintu bye twakola ye bino era tulinze oliba otusinze soke bwe tuba tukusinze soke naye nga bye baakola ye biki ebino. Nze kati ŋŋanze eyawaaba omusango nze nenva nengudde ebbali nabulungi neŋŋamba ate oba baakola ebintu byabwe nga ndimu ne batampita era nga beesigaŋŋana ekitegeeza nti kye baakola kyekituufu ekyavaamu kiki. Nze sigaana nange sigaana nti abaana ba Kafeero tubagobe neki nenze nkakasa ngendera ku bye bajjayo bwe banaaba nga DNA tugizeemu ne beeyongerako soke naye nga ze kyesiwagira ssaawa eno nawulira omulanga gwa Katikkiro era sofa yampita ne twogeramu ku nsonga ezo tawagira akuziikula
era sayagala tuziikule naye tusobola okukola DNA eneddibwamu tusobola okukakasa ensi mu ngeri endala naye sijja kusalawo kuba sinze mulamuzi katulinde omulamuzi kyanaasalawo tusobola kwogerera mulamuzi olw'ensonga manye omusango guno munene ayinza okuba nga akyagwegendereza akyagwegebejja naye kati ye ekituufu akikola ki akimanyi kuba omusango guno omusango gwa Paulo mugulaba London America wa bonna bagutunuulidde gugenda kuggwa gutya genda salibwa gutya kati ayinza okuba nga akyakiwadde obudde kuba lulinga badde yaleero sobola gamba nti baki ayinza okuba nga ye jjaaji kuba ye yabisoma ffe tetwabisoma yamanye engeri gyagenda owumbawumba ensonga eyo emalirizibwe bulungi. Temukoyo tambula? Nze sinnakoowa olw'ensonga abaana bayinza okuba nga bakooye naye nze sinnakoowa olw'ensonga nze muganda wooli aliwo kuba nange njagala abaana be baluŋŋame nze sinnakoowa yasobola kukoowa naye kuba kutambula mwaka gwonna sisobola kukoowa why this is my brother nsobola okuba nti nami omusaayi gwe mutuufu yeki yegulibwa male ngutwale gye nabasuubiza okugutwala mu kiko ekyabwe. Kakati muzeeyi kyekyokugamba nti walya bakuwa kasimbi okyogerako ki kuba bagamba walya? Mwebale nnyo kugira nsonga ezo. Omuntu eyogera ensonga ezo ng'asinziira ku mpewo namwewuunya. Nze omwami eyo ntale ow'ebizigo mukwano gwange ate nange it was my first time okuba nti mu meetinga naye ng'ekimumpisizza naŋŋamba mugerwa musajja ali wamaanyi brother wo naawe okyaliwo lwaki tukola entalo badde nsaba mbagatte oba abalala kyabalema nsaba kimbagatte ne mu kkooti ebintu ebyo bisobola ovaayo sibijjayo nampaka ne musobola okukwatagana ne mbagatta ne banga tukola ki nga tukimaliriza bulungi nkubira abamu ne batasobola kujja akati tayimu gye yatuwa ogenda osisinkana ew'ekitende mwalimu n'abantu abalala abaami ab'obuvunaanyizibwa tuwaze meeting sobola okuba nti tukikoze tutya ne mu kkooti bisobola ovaayo nga tukoze eki nga tukkanyiza tutudde wamu tebajja ne tutuula kati kwolwo swazi ono Thomas Kafeero yajja ne fayiro okundaga buli kimu bwe baabikolanga meeting ezo ze baatuulangamu sobola okugenda ku DNA ne bakuwa emitendera gyabwe egyali era ntale naŋŋamba olaba bino ebintu ndowooza byakolebwanga abantu abo nga tebagamba kyokka wano nga bafunye obuzibu gwewavaayo ng'omudduukirizi era kwolwe baakumanya nti ddala oli muganda wooli funa bulungi naye munnange ensonga ndowooza oziraba nankati era nansitula nantwala ku ddwaliro gye baakolera ebintu ebyo yabuuza swazi n'amutwalayo ng'eddwaliro gye baakolera ebintu ebyo ndowooza ndiraba nti si lya buvunaanyizibwa kuba ekolebwayo abantu abavunaanyizibwa era eddwaliro ennyonyo ndigamba nti naye results ezo bwe zajja nabo beewuunya okulaba nti results zibawa ki namba eyo ntono era ne bongerayo results ezo ne bazongerayo nga yazongerayo mu nsi endala yesijja kwogera era ne zikomawo nga results zeki zezimu kale ntali yajjanga mugasi tampanga nakuseete muli bannamawulire mujjo n'eggwanga ate munoonyereza ekituufu nsaba mugende mubooze muzeeyi ntale ddala mugura namuwa sente n'obusente buki bwe bagamba miliyoni 2 nga ze nali nkutte ne ku miliyoni eziwera 3 naye omuntu okwonoona erinnya n'agamba nti miliyoni 2 tekisoboka ate ne bagamba bye bagenda bamugamba Simeeyi yagula ennyumba ye Kajansi nedda tasobola levo gy'aliko tasobola kugenda mu bintu ebyo naye nze kyenjagala nti erinnya ly'omusajja baleke lizanyirako bubi wabula balabe ekituufu paka bwe tunaabikola ki tunaabimaliriza nze sigamba nti kiki ngoba bali baana sigira wabula mumanyi nti DNA weneebaawo paka kye tunaaga abaana jjanga ye batuufu abaana ababeeyongeddeko oba mweno mweneebeesudde abayita abaana oba mwebyo banabeesudde abaneeyongerako nze ndiwedde okuba n'ennamba eyo ntambule nayo nga muganda wange kigambibwa nti muganda wa Kafeero nga tanaba tuva ku maaso waliwo ekyama kye yakugamba alifuule ekyama ekyo lwaki tukisheeringako n'abakulaba abagobedde ensonga eno era nzize nkyogera nze muganda wange yaŋŋamba nga tukyali nga tumanyi omuntu wayogera ku tayimu esembayo kitegeeza nti ekintu akijje ku mutima era kyekikola ki kyekisembayo yaŋŋamba mu butuufu weewaawo gye tuli eyo oba tubaddeyo naye ng'oyo si ye muki oyo gwe tuyita kitaffe kiiki si ye kitaffe naye nga weri nze natwala obudde nali sigambye naye nkugambye naye gw'omanyi engeri gy'onookikola ki gw'onookikolamu naate era kyampa amaanyi lwaki nsinzira nti kyampa amaanyi nti lwaki kyali bwe kityo akuba nti mbadde mbisirikidde ng'era omuntu
naye ngenza okukola nga ate ngono kisirika tojja kuba okotogedde guno nzija okukola ki oguliwo kati ng'omuntu nenkola ki neŋŋamba kankijjeyo nkigiri era nenoonyereza mu kunoonyereza yampago ahead nnoonyereze era nenfuna ekituufu era nandirectinga bwekineweki ate era nenzuula n'awatuufu nkola ki manyiiwo naye awatuufu essaawa eyo sobola kulagawo nsi nga sinamaliriza ki nsonga zino njagala ndaga awatuufu awo ensi nga ŋŋambye nti bananga awatuufu yewali kuba gyewali era wali organized bulungi era wavunaanyizibwa n'ennaku ezo bampita baali mu kumanyaganya nembagamba tayimu yekyekola ki ejja naye ngaekyo kyaliwo si mu lutalo ate era sisika muguwana bali naye ekyo nkyogedde nti kyaliwo ekityo kubanga newoona okikola bwe kityo n'okizibikira era oba omala buki aba yakiŋŋamba nakiŋŋamba gumanyi kuba yaŋŋamba nze yaŋŋanze eŋŋenda naye gumanyi woona okola ki woona okikola kuba nti nafuna omukisa alingawo n'omukyala bisirikirwa olwo naye nga bumuluma ngaomanyizi wikisi ebbiri zetwamala ngaavudde e London ne bujja bumuddamu Bungereza bamujjanjaba najjawo n'amanya nti atiridde nekigaana netubeera wikisi ebbiriwa ensambya yasooka nadde yagenda nasooka abeera ensambya n'amala n'akola ki naddayo awaka ogwo omulundi ogwasooka saaliko yalina omukyala webisirikirwa kati guno ogwokubiri bwe naliwo nga njanjaba ku last moment eyo ku tayimu eyo esembayo nasooka mbulira ekyama ekyo si mu bubi si mu mukyamu wabula yaŋŋamba nti kikulekedde nga muto wange nga musaayi gwange kati gwe omanyi engeri gyogenda kikola ki kyogenda kiwumbawumba gwogenda kikola bwe sinsi kati gwemanya emyaka emika giri 14 okuleeta ekintu ekyo mbadde nkikumye nga kyama naye era ng'omanyi omuntu akwata empola fe baffe ebintu byaffe tubikwata mpola era nkireese kijja kuggwa bulungi ate si mu lutalo ate era mu ddembe naye bagamba nti gwasinga ng'olya mu lusene mu lulimi tegwasinga okukyankalanya famire kituufu okukyankalanya famire nze sikyankalanya famire olw'ensonga nti nabadde eri ofuna bulungi bwe nabadde eri nennyonnyola nga nekusinziira ku fayiro ezikola ki eziriwo nti be baakola ebintu byabwe nasinziira ku fayiro ne mu ddwaliro gye baabikolera naye raba nga ndi mulongo roots nti nze mpaaba omusango ate mpaaba mu kintu kye baamala otegeeragana nakyo ogenda ku DNA eyo yatabula ebintu bino tewali buzibu kya bulijjo abantu batunda ebintu byabwe nze ekyokutunda ebintu byabwe tekyalikoze eki tekyalikutteko solo nga zikasabaaliresewo muganda wange bakola ki bwe bamuziika ema nti nyumba ya muganda wange amaka ga muganda wange bamuziika mulabirako wano oba n'amaka g'omukyalo kwetwaniriza abagenyi funa bulungi ebyokutunda etese byali nkutteko kya bulijjo ebyo abaana babikola nga batata abo bamama babo bakoze eki bazaayi naye kati ensonga eriwo the reason behind DNA naye nga DNA gye nayimiriramu ye baagitandika without my knowledge nze nali sikimanyiiko nejyampaaba okuwaaba omanyi kyekitegeeza nti eddwaliro eryo we lireeta results ezo nga ddala zizimu ne zikomawo anaki nakunaana derafu nalino kidde ebbali gwe tofuna kulooterwako nkulu tajjaako gwe nakubaako byakugamba sibirivingira mu birooto ebyo nze mbirivingira mu kintu ekyo kati yakiŋŋamba nga mulamu era sisobola saaleerogozeza mbu yaŋŋamba kino simanya ajja nandoosa kino saitwani ezo sizibirivingiramu those are nonsense segeza ababyogera baali bakwayira biki nze tewali buzibu tewali kirooto sirina kirooto kinda nga wonoolota omuntu nolota muganda wo oba ali mu music oba munyumyamu naye mbwabyo omulota for what reason ebyo temuli makulu sibikkiririzaamu nze nina munnaddiini omutuufu sibikkiririzaamu sikiriza mu saitani sikiriza mu nonsense sikiriza mu dreams nzikiririzibwa mu kintu ekirambike obulungi nga kiva mu kamwa k'omuntu nga mulamu ebyo ebigambo ebyagamba sitaani mu birooto temuli makulu tukolere wano sikiri olunaku olwaleero jjanja adde alina otuwa lulingi leero naye ennaku zaabadde bize ndeerina emisango gyadde akwasaganya mingi n'atakola lulingi leero tumanyi kibaddewo naye bagenda tutegeeza mu bwangu lulingi webegenda okufuluma tekirina nnyo kyekitegeeza ebyo bibaawo
nekyo ekitegeeza ayinza okutya ensasa ng'ebadde eyinza okubaawo mu baana ng'afulumizza ekintu ekyo ayinza okituteera ewantu wonna oba ogiyita balooya baffe nga bo sayidi zonna n'abawa loolinga eyo kati kyensuubira ekiganya omusango okubaawo tewali kimusango gubadde tewali kibadde kigaana naye abadde bize ennaku zino keddwamuko ssente omukyalo omu yensonga lwaki tegusaliddwa ekyo sikimanyi nze nawaaba musango baana kufuna bwenkanya nga nze muganda wa Kafeero nze njagala abaana kudda mu kika kyabwe kuba nze mukulu wange buli mwana gwe nnina wano gwe ndi mu kuwolereza yamundaga mumanyi kati ekyo oba bakitaddemu ssente sikimanyi kitegedde era sirinawe nkiteekako bujulizi naye nze kyemmanyi amazima galwawo naye nga gafulumye nekirala kyendabyewo ayinza okutya ensasa geyinza obaawo mu kooti n'ayita balooya ne balooya n'abawa loolinga eyo kubanga mu mateeka weekiri tewali ffe tetutegese naye wooninga ezitujjira n'ebizibu byenfunye okuva natandika nateeka omusawo guno mu kooti nga bannumba banga lwaki tova mu nsonga zino kati ayinza okutya ensonga ezo eziyinza obaawo mu kooti n'ayita balooya baffe sayidi zonna n'abawa eyo loolinga nga ffe tetukola ki tetuli okuba mu mateeka kikola ki weekiri ekyo kulu lwe twali wano Mugerwa yagamba nti toli muganda waabwe yadde era tolina kakwate nabagambe ensonga za mugwa temuddamu zimba kubanga omuntu bw'alya enguzi n'alya miliyoni 2 ate nga ne mukulu wange yamusibako mu makomera gwe kati weteeka bigere byange sobola okukwata muto wange ne musiba mu komera emirundi 3 kiba kitegeeza yava mu buto ng'amusumbwa era n'amulemerwa n'amuleeta ewa muzeeyi n'amuteeka ewa muzeeyi era Mugerwa abadde wa muzeeyi bbanga lyonna kyoga Mugerwa okudda ku sayidi y'abali abaana baswazi yalya ssente nze baazimpa ne nzigaana kwanze munende nkoze kutte ku ssente ale sisobola alya baana olukwe benkolaki bemmanyi ekisinga okunkabya amazzi ng'ate Mugerwa akuzizzamu abo abaana abewaka emasala naye n'akeera n'alya ssente n'abavaamu ekyo kyekisinga obeera nekinkabya amazzi nga Mugerwa bano abaana baswazi ate n'ensonga eriwo si kumanya nti ndi muganda wa Mugerwa ensonga eriwo baana ba Kafeero okitegeera kati Mugerwa bw'aliba ayagala okumanya ekika kye alina kujja oba agende mu kika ekiki kati ne bano abaana bakuze bw'aba Kafeero yabakwata n'abatwala mu kika ye gye bamuzaala kati omwana akuze oyinza okukeera gwe atamuzaala n'omulaga kitaawe ekintu kitagamu common sense bw'aba Mugerwa ayagala ekika kye yaje afune ekika kye ate ensonga eziriwo si baana bannende baana ba Kafeero abaana banoonya kika kyabwe Mugerwa talina common sense waliwo lwe twawuddeko ng'agamba nti wati muzikuleyo muzeeyi Naganga musooke mmwe bennyini mwenoonyerezeeko bifo ng'abaana bantu temunabanoonyereza kati nze siyomba na Mugerwa ffe waffe Naganga yatugambye ekintu kiri kimu taata waffe nsonga eriwo baana ba Kafeero si baana twagala kumanya taata waffe ngaffe abaana ng'abaana tetulina buyinza ate buziikulani jjajja waffe naye bwe kigambibwa tebannakutwala ku DNA naye weesibye nnyo ku sayidi emu naye kyebuuzibwa nti singa bakutute ku DNA ogenda kikola otya okoparatinga n'abaana balala singa baswazi baba nga be baana bokka nja kubagatta wamu banaatwala omulamuzi senga asawo n'atugamba nti tugende ku DNA nja kukkiriza nja kgenda DNA eri yasooka yali nfu toyinza kuŋŋamba nti okutte banno n'obatwala ku musaayi gwe nga tekuli muntu mukulu yenna abaana n'abaana basobola okwekebera omusaayi ekyo wali okirabye naye ng'omusika okkirizigana n'ekyokuziikula taatawo ekyo kijja sinzirawo omulamuzi kyanaasalawo tuyinza omulamuzi kyasalawo mwali mulabeeyo omwana n'omwana kaligwosobola okukebera muli baga ne mwekebera mwagagala omanya ekika kya mulimu ekintu kyemulaba nammwe